tulina omwogezi w'ekibiina ekya NUP mu kibuga kino eky'Idinda omukulu Habibu Bomba Junior bwe tulinayo olunaku olwaleero. Tulina ebintu bye tujja okuba nga twogerako. Okusookera ali ekiri mu iddiiro, ekibiina kye kyayogerera kyagabye kaadi. Bwe kigaba kaadi mu Idinda owaife eno oba mu Busoga owaife eno baba n'abantu be baagayire kaadi nga mwabo n'omuli n'abayaka mu kibiina kino ekya NUP. Bakansangwawo abandi byaba nga kibyatambwire bukalamu. Meya w'ekibuga kino eky'Idinda Alton Peter Kasolo Okocha tiyagereibwa kaadi. Mukama wange lamusa kuba liitubana otandikire naawe. NUP bwe begaba kaadi esinziira ku ki? Sebo koyanziza ino mukulu Abubakari ate n'abantu abali kutugoberera okubanga discussing okoide utimperano waleeta mutu ate nayongera okubanga nsiima baganda baife abali eruuka enawampiti okwerekera maama waife dereva wa His Excellency Robert Sendamu Kyagulanyi nti bana mugalekere ino mugalekere era maaka tukusaasira nti Mukama Katonda mumuze ekiwumula ekyemirembe. Sebo ekibiina kya National Unity Platform nkana National Unity Platform, we are the People Power Movement. Era sebo twaida kubanga tutwala bukulembeze bwaiwanga. Ombuzize ekibuuzo nti National Unity Platform olwokuta ona wiche yeweire saasire yeweire yagaba cards da local government. Omuntu abukwakulizo ki bwabitamu bakasengeda kikabitamu okuwebwa kaadi y'ekibiina. Sebo ndi kwenda kutegeeza nti sebo kaadi y'ekibiina ekola 40% vetting process. Vetting okusunsula nti beni bakali tuyinza okuba twenda fenafena ekifo kirala nga tuli abantu basatu. Aye nga kituufu fenafena nga tuli balungi, aye nga ate waliyo omulungi eno atusingako. So abatwala mukasenge bakusoya ebibuuzo. Ebibuuzo ebyo tidaakuba nti mbidi nga nze omwogezi w'ekibiina wabula akakiiko akoliwa Honorable Harriet Chemutayi MC n'abategeka bene ebibuuzo by'okubuuza bakandidate. So eyo wafunayo marks emeka oyinza okuvaayo ng'ogwire, oyinza okuvaayo ng'ofunye oyinza okuvaayo ng'ofunye 40%. Then wetuvaawo twajja ku ground amaanyi ag'abantu kire nti mu Jinja City for example kuwa Stemeya kwabaire ku foot soldier Calvin Bobby Jaya kwaba ku incumbent Kasolo Peter Alton kwaba ku Kiruna Mbaraka kwaba ku Musa Maganda kwaba ku Bakasensede ni Wakapisi mpena n'abantu ababeere almost 10 mwena mba mukidi nti mwena timujja akola ki kubita timujja kubita butiere ground neera mula abantu ba Jinja system ba Abubakari baganda bange baleere n'abakuba nti EMC ifo okusinzira ekiri wano mu Jinja City tusuubira nti ono naali mu bantu. Remember ndi kujja kuwa ekibuzo kirala. Oyinza okujja wa convincinga EMC mu vetting process waba mulungi ino byona wabita wafuna 40%. Aye ngere mu ground ng'abantu tibaidina wosula abantu nga tibakwidi nga bali kwekanga bwekange ngolinga ali kubesebako. So bajja ku ground okucollectinga that 60%. Batotalinga ku 40 babona ofunye marks zimeka. Then n'ekindi okufuna kaadi y'ekibiina olina okuba nga you have been a serving member ate olwisinga oli loyo. Era kyona bakikonsidalinga. Aye oyinza okumbuuza nti abantu ababe bakasala nga wali abandi betwabaine nga bafuna kaadi nga bakasala ayinza okubanga yabaire abeeni ground mu kibiina kyalimu yasala iddiiro EMC ajja okumuvetinga ate yajja ku ground yajja okubona nga ki ngaliyo ng'atuuka n'okuweebwa kaadi. Ate abantu ndi kwenda bakitegeere nti bana we are not here for positions. Tituli mu kibiina kino oba mu struggle lwa bifo. Tuli mu struggle oba tuli mu kibiina okuba nga tutwala obwa president obweiwanga nakuweereza abantu n'ekintu ekikulu eno. Tibukeeranga kuncho His Excellency Robert Sendamu Kyagulanyi president waife n'akuba nti ndye kuza okusaba na Uganda
kubanga twekumira kubanga tufuna ba MP na ba councillors na ba mayors na ba chairman ba district. Enkyukakyuka gyaleeta revolution yaleeta revolution ey'okubanga niiwe Abubakari mu Uganda muno weyagaliramu. Because wetulingirira nti wetunalingirira kansala wetunalingirira meya ali kublaminga Kyagulanyi okubanga tiyamuwere kadi, then that is the mistake. Yes. Omuntu yena akiika enkoto nga bamutwereko ekintu. No, abalwani mu lutalo wabaye abalwani bangi. Ekibiina kyawere Nubian kadi Chaima Sauda Madada Chaima Bobby Giant. Abalwani bona tusobola kubasa ku facing kubayiza mu before. Olw'ensonga nti ebifo ebyo oluisi wabituukamu bamala bafuna that comfortability. Ate nga wali abalwani betusobola okutakufuwa front. Basobola okubanga bongera okubanga bayigusa struggle. Ojja kumbuuza oti abantu nga tubona nti abandi bakyusiza obulamu. Era oli kukitegera ekintu eri mu kanwa. Yes. Wolonda omubaka wa parliament yenga mwena akyusa obulamu. Wolonda meya akyusa obulamu. Ne bakansalaza abandi bakyusa obulamu. Wabula ekyo tina ekikulu kyova obona nti ife tukiteere kwino isira timuli kulingirira ebyo tubiringirira ku tubyenda because nebikola government nti okubanga government yetambula bulungi local government obo ino okugigema ino okuba ne bakansalazi ba meya baki aye okumalira kwekyo kire ekikulu kiba kikulema. Olw'ensonga nti yejje no Museveni wano mu Uganda omuntu akamulemye okubanga agula President Kyagulanyi center mu opposition yababayirewo. Ate wabasinga tobabona. Iwe tobabona. Abasaga bafuna ebilioni 3 nga tuli kujja towadisi mu kalulu badisirikira. Wamala okudisirikira ebintu bimala kuwa tuvire mu kalulu batandika okweyana. Nti acha sente twadifuna dadidi okuba NUP. Nisad n'abandi obabona batagala. Wabwine Secretary General w'ekibiina HRDP ng'ali Embale aliko bati nandala n'omutuufu. Ayenga wadipi n'aliko. Ayenga wadipi. Oba kwegayi. No kyalikola kyandiba ekirungi. Aye tusooke tutyame tulingirire. Were kadi lwaki bakuwaire bikyomererewo ekibiina bula ebintu ng'ebyo. Okuba ngobererewo ekibiina it does not make you automatically nti olina okufuna kadi y'ekibiina oba weesimbyewo because iwe ekyakuleeta mu kibiina ki waida kubanga ofuna before oba waida kubanga oyigusa struggle erene because abantu bangi n'abakolera ekibiina abateesimbyewo bwetyo bajjakoba batya nga from day has been there wabayo abandi abeesimbyewo tebafunye kadi they have not lamented anyway nga they are okay. Ngakuba nti nze nja kuyira inuma wole yakoze yafunye kadi. Iwe mukulowooza kiki kiri kuviira ku bano okukiika enkota abatabwere bakali. Anti butimperano bano abatafunye kadi babaire balungi era ba member ba NUP era ba people power. Era ife tubakuba baganda baife abatafunye kadi. Mwikaikane musala omuliro musigale nga mukali ku struggle era ya Kyagulanyi yaleeta people power our power. Tusobola okubanga Kyagulanyi main cause aja mu ntebe. Because nze ndi kujakobera sebo mukulu Abubakari president oweiwanga aba n'emirimu batakulimbanga nti emirimu kisobola okuwa kabe asobola okera ku nkyo yakutondera office ngeberezerawo wabanga ofuna omusaala abaana basobola okusoma wabula niwe mukera ku nkyo nga tubisiza ba MP ebikube bibiri nga ba national unity platform ne baja mu parliament eyeiwanga nga General Museveni n'akaali president I'm telling you baida kubagula tusigaze ba MP nga 40. Ekikumi enkaaga baida akigula because bana abantu ndiko bera nti bowe bajja kye basookera kukubanga beterezanga bo kwe kuba konfufu tibakulumirirwa iwe Abubakari gobe igusa so ekyo abantu abandi bakyerabira butinganze bumbo omubufu tosobola kunta mu mia talks edakadi ono yafunye kadi ono tiyafunye bana ekiro kibina mu kitwala wabe. Yes, because nze ndikwenda okukutegeeza muzeeyi weffe badman kikugudo abere mulungi ino ayi kibina tikyamuwere kadi but that is not the end of the world.
buti abantu abo muteeseteese kubakolera ki anti abantu abo olwedde tuli mu nteekateeke mukaali kujja mu kalulu kaabona weebale abantu abo tuli kubeeta beide tubakobere nti bana ekyatuleeta mu struggle oba ensonga lwaki twegaita ku NUP ne people power tibyali mu nti tujja kuba nga tufuna ebifo ekyo bakyerabiire era that's why twayigulawo eisomero ekamwoca kubatendeka yes school of leadership liriyo era liri kwongera okuba nga libangula abantu but ongera okuba nga bawagala obwongo bwaiwe as to why tuli mu national unity platform nga Bumba ng'omukulembeze olw'ensonga nti niwe omwogezi wa NUP mu idinda mu idinda eno bw'oba ng'ogiringirire obaza abantu ababeere mu lwokaano ku bwa meeya w'ekibuga kino eky'Idinda mpuliremu abantu bagezeho nti 4 abantu babeerenga mwenda mulala neyefunye kaadi abantu abandi baako bati be ife tulida kwida kuwana munigena nga ninkambe nti alikoba nti gaabairewo okumulwanisa okw'amaanyi era yene yakati ali kwida kubwana munigena ebintu ebyo tubaye tubiwuliranga mu bibiina ebindi kuti bituuse ni munuuku ekitegeeza nti omuntu abatimu mativu n'engeri kaadi gye yagabimbwamu abamuko okukiika enkoto wawulira ati mulimu okunwanisa mwabamu mulimu ebintu biba bingi no bwe tusaana tuli kujja ku bino eby'abeMP era tusuubira nti era edda kubaga bakola ki abakiika enkoto ekintu ekyo kinaaba nga bitandise okuyida mu kibiina ekyanu NUP olowooza muba muli kujaga Abakali olina omukazi ndinayo n'abaana obukeera kunki omwana n'omuwulira ng'ali kulamentinga kuli eyo ng'ali ku bakereere nti baba amaze omwezi mulamba nga timubona aye nga buli lunaku oyirayo Abakali ewaka omwana oyo mulowokeza ki mba ndowooza nti iwe niwe obwako obukyamu omwana n'abaako n'obuzibu weebaleyo mpeera n'oyo bukeera kunkyo ekibiina kya NUP kyakuola mu biwali mu byona kyakuwa kaadi wabitamu because ekibiina nekyakuteerawo platform gye wayemereraku abantu bajenjasita okukufuula sitemeeya aye walumukira mu media wakuba oti maze emyaka 5 nga president wange timubona ate nga bandemesa n'okuba nga amutuukako really because emirundi mingi Kyagulanyi Ssentamu daidi wano mu Busoga ne mu Eastern Region ng'omulundi gwe yasembyewo gwe yaidye wano yaidye wano mu Youth Convention yali wano mu Jinja City meya watwala twali mu nteekateeka eyo n'abakulembeze aba NUP Honorable Zaake Francis wa Mityana aye yes n'abeera akulira abavuka mu National Unity Platform yali muno okumala enaku 3 ng'ali kuteekateeka butya olukuŋŋaana lw'abavuka lwenatamba aye nga sitemeeya ow'ekibuga ali kaadi ya NUP nga taboneikewo buti wabeera osuubira era ekibiina kisigale nga kyo kikaalira oyo kusaidi ye talira oyo eri kibiina wabula imwe abantu mwayenze ekibiina kisigale nga kikaalira oyo gyali because obwene emirundi mingi nti General Museveni waaba ajja kuidamu obona TD RDC TD wawa TD obona TD Piso wawa TD ambassador wawa bona balumuka baje mayoge bajano ku state road baje nakabango ona wabaja ku bakolente kati kumuchaza butinze Bumba obukeera kuncho nategera program nti president wange Kyagulanyi ali kuida mu Busoga oba mu Eastern Region because ntambwire naye muri receiving rano mu bridge oba tuli kujja Bukedeya oba tuli kujja Tororo oba tuli kujja Soroti paka oba na ndi mukulembezi just mu kibiina ayinzira position jenina oli kitege buti wenga sitemeya womala okubanga ofuka sitemeya tafunanga kuwere onakulala nti nga wano ku state hall kante wente kateeka president wange mwechaze kukwano ku state hall aida alambule kuku alamentinga yakuba nti ye diveda amatakata dibeiremu kituufu ku mulembe gwe tituulire ku bintu bifaanagano se agaba agesiza nuko credit yes but remember because obukeera kuncho mukulu Abubakari
nove wakanga baba akuyeko omukisa yakuba ati mwana wange yoli kujje mu lutabaalo jja aye kankwendeze ebirungi ndowooza nti we nawe otuukeeyo okuba oti ayi we nali nva waka baba yansabira emikisa so ebintu ebindi abikoze bulungi but ekisanda kye amaze nga yekuba n'ekibiina wabeerewo obutagemagana oba olukonko no n'abamu kubamu ku mikwano gye abaamuleeta oli kuki abaamuyingizamu ki mu struggle yes nze meeya tijamwogera ku kibi I personally because ninze tifunanga ku mukisa gundeta ku state hall oba nti njeyo ayi wali abaana baife bano bafutu soja from day one batambula ni president bajayo nga bali kwante meeya tufuneyo ku contract wanene fina tufunenga mu ku kyakola ki because abaana abo baina families aye olwalera ayina omukulembeze nencho nirule neuli abandi baba binga ni ku mirimo olwa NUP tibakakola so as a system eyo obo ino okuwewula ku kitebe Kampala nti bana abaana okusigala nga bakasaba amafuta e Kampala ku kitebe at least iwe nga system eya okobe nti tusoke mbafunire ekimotoka kye munatambuliranga mu ngamuja n'ekitenda kikyo mwidatolanga mu kwesente edibabeesaawo omwezi because ebyo tukusuubiramu as the struggle does what continues but etembitiveerewo aye nga iwe ringirira meeya ebyalo 140 kirala mu Jinja City yasobola okuba nga DR form zidi mutuukako ezira DR form yabula aye yayita tereyo sente nti Abubakari kugemisa sente dino solo za DR forms wabula yabonerangawo a collective effort from different people basobola okuba nga basolo za DR forms bataayo n'embeera mutale center bamulanga obukeera kuncho emyaka 5 gyawaako ekibiina kyataawo kabiri nti abantu baire mu basabe ekifo ekyo then we n'oba olina okulingirirwamu engeri gy'obeera otambula kambuzeeko bomba ngaye abakulembeze mu kibuga kino eky'Igenda omutwala mwamwetako okumwamuka nti muna embeera gy'oliko ebisaamu tine y'ekibiina tine omulamu gwe tuli emikuzi mingi ino meeya nga mukubira ku nze isimu n'abakulembeze abandi aye ndowooza nti meeya waife akaali kutegeera nsonga lwaki tuli mu struggle because struggle eno tugirimu okuba nga tweyamba mperano ye meeya yasobola okuba nga afuna ku kabuuyi oidiwo obaage nti kubakwemamba kubako omutwe kubakunika abuuyi buti bino ebifo bye twafuna obwa MP obwa kansala obwa stemeya oyo twafuna kabuuyi because ye General Museveni yasigaza emamba twabandi abali bekibiina abalina obusungu abali kwogerera ekibiina amakikinigo bali kukaanira ku kabuuyi ayibo tibalingirire nti era emamba tukajeetaaga ani atuleetera emamba Kyagulanyi Center mu Robert woli kwenda okuba lwakuba tiyakuweere kaadi ndi kwenda okutegeeza mukulu Abubakari me personally ndi amanga the co-founders of People Power Movement here mu Busoga nze nayumbukani nife abategeka abakuŋŋaanya abavubuka twakuba olukuŋŋaana ebugemba olwali olw'amaani omusaada agwebeta Lubega Mukaku yaida Robert Mawu yaliwo Lubowa yaliwo Kenneth Poka kandi twatambula ebiseera ebyo DP yali erikola kyetwayetanga yali erikolanga enkuŋŋaana muri John Zedendawo aye nga Kyagulanyi Center mu yayidanga ng'omugeni omukulu yetanga DP Union nga bali kweiza buyaka butimperano Kyagulanyi Center mu ne yalinganga like a guest of honor oli kukitegera so wetumala okubanga tutandika okubanga tutambula n'abantu abo mu Busoga era reunion eyo yali wano eno Kakindi era twateekateeka twatambula baatu batia gas ni muganda nga ayubukanye ebizibu byaffe tobidi ndyatuuka ekiseera yeekweka n'okwekweka nga seemwaye muno 2021 tiyafuna kaadi yali ali kwenda bwa kansala abantu abasinga babukira ekigaali duuzi
whereby nti mu NUP iwe watandikawo none yakaida kumena mwena mba mwagayaga. Yes, because ndi kwenda okobera sawa dino ife tumala okubanga tandika because yali nze yali Ayubukani yali kwali ku Swengere kwali kuba mu Lenzi by then bijirwa ne yali aliwo kwali ku wali omuchala bamweta sa namuwanga Maria because abantu bendi kubalira abali on mu biseera ebyo wano Busoga oli ku kitege era nga people power nti wobojenze wano bani botukirako nabali sawa dino omukunzo omukulu mu Eastern region yali mu kibina kya NRM no Andrew Kaluuya oli ku kitege era ebiseera ebyo byali bali mu bintu bya sugar cane bill bya zoning bityo president wefe Kyagulanyi nga MP sawa dino Andrew Kaluuya ni mukama wae ekiri wabwene ebintu ekyoka but sena mbumba ndide waneno nkobe ntya pate ekoletya ate Kaluuya yakasalo aba mulimi yes omuli yaba muti akava mu NRM ate butimperano sano muwere kife ky'amaani biki be tusosinga abasambi according nti omusambi oyo ali kuja kusamba namba ki